Enteekateeka eno y'okusomesa abayizi b'amasomero eby'obulimi n'obulunzi yakutandika ku ssabbiiti ejja ku ssomero Ligayaza High School Egayaza. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno eyali minisita w'ebyobulimi mu ggwanga Victoria Sekitoleko ategeeza nti buvunaanyizibwa b'abazadde okwongera amaanyi okwagayisa abaana baabwe ebyobulimi n'obulunzi kubanga bya nkizo nnyo mu ggwanga. Uganda ejja kukulaakulana ng'eyita mu agriculture industrialization ekitegeeza okwongera omutindo ku bye tulima. Kati bano abaana be tusomesa kati mweno enkola empya be twagala bagende mu enkola ey'okwongera omutindo ku biva mu byobulimi. Ono era alaze emiganyulo entoko abaana abayenetaba mu musomo gw'omulundi guno bye bagenda okufunamu bw'atyo n'asaba abazadde okukubiriza abaana baabwe okugojjumbira. Mu lusiisira lw'okulima banaayigayo ki ekisooka bajja kufunayo emikwano ekyo kikulu nnyo bw'oba oyitambulamu. Ekyokubiri bajja kuyiga ku kitongole ekisinga obukulu era ekikulaakulanya Uganda. Ekyokusatu bajja wano kuyiga kwetegekera kigenda mu maaso. Mu maaso mwa Uganda buli mu byakulima bweyongerako omutindo. Omukulu w'essomero Ligayaza High School Robin Kizito Katongole agamba nti ekigendererwa kyabwe kwe kwagazisa abaana ebyobulimi n'obulunzi kubanga bye biyimirizaawo eggwanga. Kuva ku ntandikwa y'essomero lino mu 1995 kati tuweza emyaka 1019 ebyobulimi bibadde kitundu ku bulamu bwaffe era abaana twagala okubaagazisa ebyobulimi kubanga be bamaama b'enkya ate ebyobulimi ennaku zino si byakulya byokka naye birimu ssente. Abaana twagala banoonye era bamanye era bazuule ssente weeri. Abakungu mu makampuni agagatta omutindo ku birime mu ggwanga beeyamye okuyambako abayizi okulaba engeri gye bayinza okugatta omutindo ku birime saako okubaagazisa obulimi n'obulunzi. Ensonga etuutasiza ku Gayaza High School Farm Camp twagala okuyigiriza emiti emito gino nti ebintu bye tukola ng'obumpwankimpanyi babula buwedde nga buli mu supermarket gye tubutundira yonna naye teramanya wa gye buva. Twagala obbakakasa n'okubalaga nti buva mu bintu eby'obulimi ebiva wansi eyo. Mu farm camp eno tusuubira okusomesa abayizi ebintu bingi ebyokulima ebyokulunda tujja bayigiriza okwongerako omutindo.